Population ya Uganda eri youthful. Yes. Eyina ebintu byeyagala okulaba nga biteekeddwa mu nkola. Okitegedde? Eyina ebintu byerindiridde okulaba. Eyina ebintu byeraba ebigikosezza. People are trying to raise their voices on certain issues. Waliwo ebintu byebakooye okulaba. Kisoboka. Naye kisoboka nga mwegasse wamu. Ne mutambuza ensonga ne mugitembeeta paka ku end. Kati Nuupu President Kyagulanyi omwogezi ono ageze n'ayogera yajja n'asobola okulaga abantu nti osobola gwosobola naawe osobola n'abakyala gwosobola osobola okwogera naye ekizibu ekiriwo butatambulira wamu. Bagamba ngende Bamulanika okulumba miyingo n'asobola okumalako ngende wakasolo n'asobola okumalako so nemuyingo bamalako bamalako ne gwali waliwo ekyajjaawo naye kati tekigenda kudda banga sekitoleko eyajjawo miyingo talina kyakoze so tugenda kuddamu n'amaanyi amayitirivu nnyo bana NRM Bamulanika tumukomyewo so ab'opposition bano omulala ate ffe gwe tukyalinayo miyingo munabyanjigiriza ayamba abaana basalizi ateekayo projekiti ez'enjawulo ate lwali tuli tuteekayo omulala kiringa ku Museveni ffe Museveni gwe tukyaleeta bwe tubanga mu kisaawe nti yakyatuteebera obutimba lwaki ale tuba tuleeta omulala tebula Abannayuganda baali bamanyi nti ate standby generator tugamba no standby generator ekyali ffe omuzeeyi akyaliwo. Jeno Mugisa muntu ye yamuyamba okumukolera ku mpapula ezimukkiriza ova mu magye. Twagala Lubongo yatulage ebbaluwa emukkiriza ova mu magye. Tulina wino nti magye. Okay, kati oyogera nsirisi. Kati oyo omumazi twagala omwogezi wa migration atulage ebbaluwa yamuta. Ajati Misa Kaba ajati Misa wegundi webutambala si Misa wa Kampala ajati Aisha Kabanda yali mumyuka wa RDC mu Kampala. True. Museveni kyayinza okuwa Deputy Secretary General mu kibiina ekyagala mujjako nga yabadde RDC. Museveni ye mugwagwa kakati bova kwekyo omukyala afumbeeka mwanyinaze itungo ayita mukyala president Senga kati awo niwo obuzibu ki family emu abakulu bano bajja ne batugamba tugenda goba Abanyarwanda bagende ne mukyala w'omukulu bagenda mugoba kakati betuba twogera ku nsonga ezimu abantu bajjenga nga beerufu. Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira NUP yali mukozi wa Jerusalem Sale n'olwayo bakyalina diiru zibakusa yali mukozi bayinza baba bali bakwano ne yali mukozi bayina diiru bayina business ebagatta era yali mukwano nnyo gwa Jeno Kale Kayihura n'atukano muwa diiru ey'okugaba Nayikondo ekyaddondo sebo ne ya parliament linda mu maleyo ey'okugaba diiru Nayikondo ekyaddondo Kayihura n'akwata n'emmotoka eyalemera mu Arua Tundula n'agimuwa Tundula teri mu Arua erimu nkuga yalemera mu Arua lwa kutaba na kadi ezalina kadi bazireta kakati lwova kwekyo Jeno Sale Kalube kaggwa n'atukano muwa ekirabo kya mmotoka etayitamu masasi twahamuwulidde naye ffe mu dini yaffe y'Obusiraamu naye musiraamu tulina akayimba ke tuyimba efitina mbi nnyo ensaalwa bulwadde efitina mbi nnyo esinga neki esinga n'obussi bw'ata alekera fitina nangwe nakuwala na His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kigenda muleetera obuzibu muganda yenkomyewo ku mulamwa twayina fitina era omulala abadde asubmitinga nga yagala nakkaaba okusookera ddala nze njala kuddamu muganda wange ono Kagame yagaye Museveni akuma myaka 10 in 1789 waliwo French Revolution kabaka gwe bayita King Louis the 16th yagamba Abafalansa I am the state and the state is we n'abagamba nti everything is legal because I wish it yamaliriza bamutemyeko omutwe Abafalansa ne mukyala we gwe bayita Marie Antoinette ng'ennaku z'omwezi 21 1793 era nagali malala kati n'olwekyo nze opposition ya Uganda okusookera ddala ffe bannayuganda nange bannange abalano ku pano we are not the French Bourbons who had learned nothing and forgot nothing. Bw'otunuulira opposition ya Uganda
Uganda Museveni bwe ayinawo ebbanga yayogerako emabega keri nti by 20 oba 2016 oba by 20 oba 2016 oba by 2020 twagenda kubeerawo opposition. Eyo statement kuba ina amagezi Museveni alina kyali ategeeza. Either akutta ne ssente oba takusena ssente osogenda mu ttaka awo. Era we tumulabanga sniper. Ate ne twa abakazi mukazi we si Muganda. Mukyala wange namuwasaawa. Wammwe kamukugambe leero amanyi. Mukisa mu mugamba amanya muganda gye bamuzaala. Lwaki abantu tebeegatta tribalism. Tribalism wezino beerawo. Tufune obwenkanya. Lwansonga nze bembeera muganda ng'oli Munyankole. Tuyina okubeera ne Ekenya kijiwadde amaanyi kwe kukkiriza buli tribe ebeeko no beginning power. Naye twanjala mutegeeza kino nti ebbanga lyonna ffe tuzze tugamba ng'abantu nti abantu tujja kulabiranga ku bikolwa byabwe. Njala kutegeeza twaha okujjawo nga tugamba nti Dr. Besigye bwe yawagira ebisanja ndooza bina nga tugamba nti yali opposition leader mutuufu nga Besigye yennyini ogwolaba singa siye singa tetulina kizibu kya Museveni. Kubanga mu lutalo Museveni yali afudde Luweero naye Besigye n'akozesa obukugu bwe Ssemujjunga n'abadde omulanga abyogera ku parliament n'amujanjaba. In fact Besigye ffe tumukolimira n'omukolimira ndowooza kuba singa teyamujjanja omusajja n'amuleka n'afiira eyo. Naye olwaleero oyo atulaga anti njagala okutegeeza Besigye oyo gwe yali agamba ono kyabadde agamba nti olw'okubanga Besigye yali ajjanjaba Museveni nga munne nnyo tuleme kugamba nti Besigye alina eddoboozi lyatadde ku nkyukakyuka mu Uganda kikyamu. Naye ndowooza kye kiri Abaganda kye bagamba nti Kabusiru ebiseera ebisinga yasooka Kabugezi n'ajja. Ekyokubiri njala kutegeeza mmaliriza n'ekyo okusookera ddala ono bw'aba tugamba nti Kyagulanyi mbega wa gavumenti yajja kujjawo opposition entuufu sibe kiri nga ye bw'agamba akati ate lwaki mbega wamwe muba mu disclosing ense mumanyi mbega mumuleka asanyewo opposition ki ati FDC ki kati FDC ono twaha emabegako wali njala abajjayo kilipu za wano nga tugamba nti FDC nandala mavabi ne power bakolera Museveni era basitaani bandya nabo ate sawa zino ate gyali kakati oyo ye twaha abawuliriza gwe balina okuwuliriza bamanye kati twaha ddala opposition abyo ebisunku bye nabadde njogerako nkomekereza yamuyitanga ati founding father w'ekibiina kati essaawa zino agamba yamuzuula mubi naye nga be yatugamba nga nti sitaani balya ne Museveni essaawa zino ye candidate gwatembeeta okujja okuvuganya innamu katono kikuzaako innamu katono moderator kuba n'ensonga nkulu bannansi bateegojera kikuleetera n'ekibuuzo kiri kye batogamba nti lwaki opposition tusimbawo omuntu kati twagala kutuga tutule ku meeza yemu ne Nandala Mafaabi tusalewo ani agenda okubeera presidential candidate twaya tugamba nti nabo kati saa zino gwakola kigwatembeeta bw'olaba Jeno Kayine Rugaba nga tunka ne Bobi Wine ku social media toteekayo bibyo toteekayo kikyo beemanyi bulungi nnyo abatanywedde ssebo baba atamidde tasobola genda Trump bwe yabadde alayira be bamusebo yakiikiridde President Museveni Jeno Kayine Rugaba yabadde mu Amerika kakati mu Amerika tasobola ate yabadde wa kakati bebamu ku bagenyi abayitiddwa nga teyatuuse tewamulabye kakati fenga NRM ekisooka Museveni ffe tatusabangako kukulembera ggwanga lino nagamba nti bwe yali yakawangula olutalo mu 86 obuyinza yali ayagala buwa beri akateegera n'abalala basale naga zikansigale mu magye gange mukwate kati bannayuganda era n'essaawa zino ffe Museveni ffe tumusaba buli lwe tulabanga essanya kiggwako tetuva ntebe owekirwa president komawo malirize bye watusuubiza kati waliwo byatandise eggwanga lino olaba nti litandise ffe notunyumirwa olwa demokulase olw'enguudo edda emabegako eringa okulinnya ennyonyi oba okutikkira omwana mu university nga banenga omuntu ogenda emakka bano abasiraamu ng'egombolola yonna ebeeramu omuntu omu akoze yijja naye kati byafuuka bya zino zibombandiya ezeetalabu duli nga tumanyi nti ennyonyi eyitawe bayamusebe naye kali twazaafuuka nga bodaboda
Nganze benjagala okweta wano Nassan Nandala Mafari. Nga nje gamba bannange nti bannange nze ndi muganda munnammwe. Omusajja ono bwe tumukwasa obuvunaanyizibwa obukwata eggwanga n'akwata ekisumuzo n'asumulwa buli ekigaanyi. Ajja tuyamba kuba nsobola okukeera nze minisita w'ebyokwerinda. Mu gavumenti. Kitegeeza abaana abaganda abasibiddwa ngenda kusaba pulezidenti abawe ekisonyiwo babate. Kati basibe bakisibe. Ekyo sinnakyogera kuba bwe mbasaba batebe basibye. Saagala basibe balala. Omunankolera anaba wakisa nga pulezidenti gwawagira awangu sibe batwe bakola omuganda asobola okuba obusobozi bwe bwetaaga kuba kansala wa LC3 Enefit Media neyanziga akyaliko Enefit Media program the Earthquake obunkenke nze Shafik Lwanga twogera ku nsonga naddala ezibadde mu wiki twagatunulire tulinayo akanyomera ka Dr. Kanukiza Besigye mukama n'abantu wadde obudde tujja mukonako bunabuganye tujja mukonako wakati mu wiki tulinayo programu egiteekawo ayi ne tubakubye tukubaganyako ebirowoozo Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ali mu kwetolola ebibiina bya opposition anoonya nkolagana yawamu abakanya nabo n'abatanaba kubeera nga bakanya tulinze tuloba n'atuukako n'ekavule babireko bibakanyako mukama nga ye mubeezi Honorable Juma Ndabase alabye dda tekisoboka akyenjagala okutunuulya kikino ddala opposition yeggwanga Uganda ekibuuzo abantu bangi bakibuuza opposition obutaabumu lwaki kizibu ssanga opposition ng'avaayo ng'agamba nti bannaye nze yenda kwesimba ku NRM mujjewo naye okwesimba ku opposition munno kyama bwe ntunuulya abakandidati bonna abeesimbyewo n'abavuddeyo nga b'amaanyi buli omu yeewera kwesimba ku opposition naddala mu central ebbali simanyi akiriyo naye sinaba nnyo kulaba ng'oli agambye kati njagala kujjawo NRM aveewo okujjako abantu nga 6 naddala abakulira ebibiina by'opposition bebaagala okujjako General Museveni naye abasigadde abaagala okwesimbawo baagala kujjako opposition Honorable Kuzira njagala twogere ku nsonga eyo lwaki opposition eno obutaabumu ezezimu ku nsonga kasita opposition okubanga yeewera kujjako opposition nze nali nkola interview ne Meya Mulyanyama naye ng'akulaga lukwago nina omujja kuba ayagala oba tayagala wadde juzi wano yankubidde nga tukole interview nga ya luzungu tusobole okwogera engeri gyagenda okwogera mu parliament naye era nga gwajjayo aye naye nga opposition so njaga tunulya ensonga zino opposition esubira okwegatta tewali awe nino njaga tutandike lwaki opposition yaga kujjayo opposition okusookera ddala oba oyagala nkuwe n'ebifo mbikuwa okusookera ddala njala okuyisaawo ensonga zino nga sinabagenda wala ku lunaku lwa mande naku z'omwezi nga 27 akakiiko k'ebyokulonda kamaze okuteekateeka puroguramu etandikirwako mu kujjuza ekifo ekyalimu omubaka Muhammad Segirinya era mu kifo ekyo kyennyininyini Electoral Commission erangiridde mabegako waliwo kansala waffe yali yafaawo mu Kazangola baali bamuyita Yakubu yafiira balina by election eyo yafiira oba gulu oba wa omoro nga tuli mu kujjuza ekifo kya parliament bali bamuyita Tata Usina erinnya yetwali tusinga okumanya ffe baali babeera nnyo naye mu mirimu gyaffe kakati omukulu oyo yafa naye ekifo ekyo era nakyo kibaali tekinnajjuzibwa so Electoral Commission erangiridde nti olunaku olwo oba mu kaseera kano bagenda okujjulizaamu ekifo ky'omubaka era n'ekifo kya Tata Usina kigenda kujjuzibwa kansala era akiika ku gundi awo ekyokubiri ensonga ffenna bannayuganda gye tulina okuteekako amaaso ndowooza ku lunaku lwa 31 January essaawa 3:3 tugenda kubeera ku Supreme Court nga tuwulira ensala yo yali mu musango gwa Michael Kabaziguruka ng'awaaba oba nga challenging okubanga bannansi abatali b'amagye bawoleza mu General Court Martial era n'omusango ogwo oba judgment eyo lwegenda okusomebwa ku lunaku olwo so ffe abalwanirizi b'eddembe tulina oba enaavaayo etyo naye at least olwaleero nti n'olunaku luteereddwawo ewulirwe
ombuuziza nti opposition lwaki teri bumu naye nga wetusinza okuteeka essira opposition okwesimba ku opposition kakati nze ng'ebbanga lyonna abamulabamu ebituli nze ng'ebbanga lyonna nkubuulira nti tulina ekizibu wano mu Uganda era nze nga nkugamba ebbanga lyonna nga nti Katonda yaliokanga n'aleeta Kyagulanyi kubanga ali omu mu nsi muno teri amuddirira yadde mu namba 2 oba 3 jajja n'agezaako in fact n'agezaako okuwewula bakuyita kuwewula nga omanyi wali wakubako ebijanjalo mu kyalo mukama mulungi nkulidde Kampala oyogera kuwewa n'agezaako okutuyamba okuwewa era bwe twakubanga ebijanjalo mu kyalo ng'okwata n'oteeka ku gundi bwe n'owewa nemuvaamu ebisusungu bakayita katimba kakati Kyagulanyi Sentamu Robert His Excellency the President of Uganda yajja mu byobufuzi buno n'atuyamba nti netuwewa kubanga emabegako emyaka 3 emabega kyali kyangu nnyo okulowoozesa nti Honorable Twaha, Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Joyet Kakande, Honorable Mbidde b'opposition, Honorable Power bangi ng'olowooza b'opposition ne Kyagulanyi bwajja ne tulyoka tulaba nti ekyamazima Twaha mukwano gwange ate mukwano gwange mwogera ku ki ani kati Twaha omuteeka mu ttuluba omuli Mathias si FDC Honorable Kakande si FDC buli kyogoyogera nti mukwano gwa Mpuuga kakati abantu bwe batu Katonda najja naawewa kakati kyobola nti Kyagulanyi wajja ne tuwewa wetuti ebisusunku bitandika okuva mu bijanjaalo so Kyagulanyi okujjako yajja asooka alwanisa opposition yasooka ajjawewe mu opposition otegeera tujjemu ebisusunku mu bijanjaalo kakati embeera eyo yekuleetera gwe okulowooza nti lwaki opposition ekuba opposition no way ekyokubiri kino kye tulimu essaawa zino era kati njagala nkolage kino wamange tondese kumalayo nkolaga kino wamange eriba ngambe budde bungezeeko bwongamba nti opposition bwongamba nti yazze kuwewa kitegeeza bano wammanga be bamu ku baali abakyala Lord Mayor Salongi Asirukwa Honorable Semujo anti of course yomu ku bebajja ne basimba kaba yomu ku bebajja ne basimba kaba yakutuka wao n'okusimba wakirabe just in social era wendi kanzije nze njagala anti wade dakikemu ogenda kumpa bili kwango maze dakika namba go interjectinga budde wa kati njagala kucyangu ya wendi opposition we malirizo okuba nti mulina okusooka okuwewa wanga jukira wano tudiringa na dictator amaze emyaka 3 agenda kukuza emyaka 3 mwenda ku Sunday ngabiri mukanga akutta obuyinza bw'eggwanga gwe twogerako yalinga yateekawo opposition eyiye munda mu opposition otegeera akati bw'otandika okuwewa kitegeeza olina okuscrutinizinga ojjemu ebisusunku mu bijanjaalo bw'omaliriza ekyo otuuse ku kyokwesimba onoga nti lwaki National Unity Platform eba esimbawo George Musisi kukira municipality kati mu kintu kye bayita okuteesa oba ogamba nti katuteekewo single candidate muteekeddwa okujja ku mmeeza eteesa mwenna nga mulina bargaining power newalema kubeera muntu nti Erias Lukwago nti ye yalisobola obwa meeya ebbanga lyonna never ekyokubiri mu politics waliwo ekintu kye bayita okubeera exemplary okwogera ng'ebigambo bye bikola n'ebikolwa bye olwaleero woba onenya General Museveni okubanga agenda kusaba ekisanja ekyomusanvu naye nga gwe Lord Mayor ng'oyagala kusaba kisanja kyakuna kitegeeza tetukugjaako hadithi ya democracy obudde bungenzeeko ngenda kudda ndoza olaba president bye yagamba olaba bye yagamba ku kitebe zompa obudde butono owenale munomu obudde Honorable Karegeya Kagame ekyo nja kigumira ndi naawe opposition lwaki tebasimba wali b'NRM NRM leeta ababaka nga abamu tewalina abeesimbyeko wadde kiki mubagula kyenjagala osooka okumanya puroguramu ene controlling tuli ku remote ya Kyagulanyi tuli ku remote ya tuli ku kibuuzo kyembuuzizza naye ekyo tujja kukimanya era ne bakama bange abagoyera bajja kukubuuza puroguramu eri independent eno Fik Media oba tulina atucontrollinga
kyenjagala okumanya naye waba ekibuuzo kyembuuza tukyali nakyo oba wikewedde wavaayo n'ogamba nti nze nkubuuza ebibuuzo yes naye ate ssebo ndaba otiisibwa kubanga honorable Kwizera agambye nti lwabandoza principal kyagamba nti fe otuwa obudde butono ate abeene kyenjala omanya waliwo alina limooti kale oba tewaliiwo ekisooka ffe nga ekibiina ekiri mu buyinza ffe tweteekateeka ekimala era buli kifo kyonna tugenda okuleetawo candidate yenna nga tweteeseteese bulungi kati nga no Kawempe North ku Segirinya tujja kuleeta tulinawo nga 2-3 tulina okugenda mu kamyufu kubanga ffe bwe bajja nga beegwanyiza basukka mu omu tusooka tugenda mu kamyufu ne tulabako tukwatira bendera kati wakyaliwo RDC Jemba Moses yali RDC Kasangati waliwo n'omulala ffe wanaabawo nga beegwanyiza nga ddala bali beetaaga tujja basunsula tuleeteko atya lwaki opposition tebabasimbako bantu batusimbako kubanga ne ku president batusimbako buli kisanja nabo babala kubanga ebyobufuzi bino byafuuka bya busuubuzi ojja omala kuteekamu akasente kati nabo babala ne bagamba ngende bamunaaniko okulumba miyingo n'asobola okumalako ngende wakasolo n'asobola okumalako so bamalako ne waliwo ekyajjaawo naye kati tekigenda kudda banga sekitoleko eyajjayo miyingo talina kyakoze so tugenda kuddamu n'amaanyi amayitirivu nnyo bana NRM bamunaanika tumukomyewo so ab'opposition bano ate ffe gwe tukyalinayo miyingo munabyanjigiriza ayamba abaana basalizi ateekayo project ez'enjawulo ate lwali tuli tuteekayo omulala kiringa ku Museveni ffe Museveni gwe tukyaleeta bwe tubanga mu kisaawe nti yakyatuteebera obutimba lwakyali tuba tuleeta omulala kyobula abannayuganda baali bamanyi nti ate standby generator tugamba no standby generator ekyali ffe omuzeeyi akyaliwo okiwulira akati bano bakwizera ab'opposition oba abanupu n'abalala waliwo okugambya ebifo bye batunuulira kati basobola kutuwangula kale nga tubasobola kwetanta lweyogedde bulungi paalamenti eno tulinamu ababaka ba paalamenti abajja unopposed nga abanupu tebabalumba wadde kuba baapima amaanyi gaabwe njala okutegeeza nti ekibiina ekirina amaanyi ne mu nsi yonna NRM ekyali amaanyi nnyo kubanga tulina structures onagezi n'alimba mu baali Kamuli nga banoonya structure nga structures awamu nupu ze mulina mu Kamuli NRM yerina abakulembeze okuyada kwero C1 asatu paka ku district era weebali kati newe kaba kalulu kitwanguyiza tubakubako obukubi enfuufu gira boti nga kalulu tukoze eki katuka wangula bakube ekyemi nti NRM bwe wangula lifali simai lifali yafuye bubi mulina engeri gye mubireetamu newe NRM bwawangula tyabya abakama mubi sebo njagala kukatiriza ku kintu kya Muganda Kagame nyongera ku dogoza Kagame njagala okweducating sebo twatambula Eastern Uganda ina districts 40 ina sub-regions 5 buli district ya Eastern Uganda okuva ebusoge Jinja mpaka eri Mbale Busia ku border NUP ina structures ziri ku constituency ne ku district level sebo tubalinze sebo tubalinze bwebanga bazinanga kituufu nga si bigambo bya fake media tujja kubanoonya tujja bala no ati ng'ayogedde okulaba abalabi banga abalabi fake media erina abalabi bangi abalaba n'abasajja b'obukofiira naye activities ezo zatambula abantu bazirabanga tutambula tuzimba structures ngambe n'omugamba yonna ngenda kujja neda toka Chamani Nyanzi bamukubire Fort Portal uliriza kata Chamani Nyanzi bamukubire Fort Portal abasirikale nga era tuva kutongoza structures zawa kunga structures okuva kuba so kakati ab'opposition olumu okwewala obutatuvuganya nkugambye ng'ekyabadde ekisolo olumu bambi babeera banafu temulowooza nti bano ab'opposition tibamaanyi kiriawo tibamaanyi nnyo mu byobufuzi bya Uganda wano ate kati babadde balina wano central naye central natumaze banafuya tubanafuyiza era NRM abajja banze ngenda kujja mu structure naye mu abajja mu local government mwagala bwano bwa kansala buki muna mugenda kuyitawo
banga bano tubanafuyiza ate maanyi galiriddawa ekigambo kyeyogedde nga kitiisa mutunafuyiza ndi naawe abo opposition lwaki tetugenda funayo chance yakulawo opposition nga bali bomuwe bati nga batandise okusalawo omulundi gumu kuba ne kawempe yennyini tusuubira bayinza obutasalawo balinga abiri ndowoozamu nti neyanziza nnyo ndowoozamu nti ekizibu ekyo olumu kiva ku power struggles okulwanira amaanyi ago kuba kati okuvaayo n'ogamba nti nno kakati kanimale okwesengejja muno ayogedde okuwewamuko tweweweemu tulabe ani gwe tuba tusimbayo noolabanga ku gundi olusaniya kwe muwewera ate mulinganga abataddeko abantu basatu mubawewa temusalawo oba baganya okusalawo okugamba nti kati gwe katukusindikeyo tukubeere emabega ekizibu ekyo nakyo weekiri power struggles ziyinza okuleeta obuzibu then ekirala akalulu nno nga kali monetarized kayingiramu nnyo ssente oba bwe bunafu ono bwagamba kubanga omuntu oba ogenda kugula omutuuze oba ogula omuntu ogenda okukulonda then wabaawo obuzibu oba nti omuntu agenda kuteekayo ssente asobole okufuna kaadi oba yesimbewo ku ekyo ekifo wagenda kubeerawo obuzibu kyobola nga olumu abantu abamu bagamba ffe tetugenda katudde ebbali muntu kibiina kikati buno obudde kituyinza okunenya obutakwasaganya na bibiina birala kubeera bumu ebibiina byonna birimu obuzibu sina kibiina kyengenda kukoonako nti kino nze ndaba byonna birinamu challenge eyo ya power struggle kyobola nga oli yeekutulako nagenda nakola wano tewaliiwo njogerezaganya nti mutuule tukkaanye tutambule tukkirize tutambule kyobola nga abantu beeyawula ndoza kiri mu butonde bwaffe nti oli wakunenyako wakoze ensobi ng'otambulamu ng'ogenda kati muneegatta ddi okusobola okutambula so kati bwe ntunuulira ayagala okugyawo Lord Mayor Salongi Asukwago ayagala okugyawo Ssemujunganda ayagala okugenda okugyawo Honorable Balimwezo ayagala okugyawo Meya Mugambe ayagala okugyawo Wakaima Musoke bonna benjogera aba opposition abaagala obajjawo Dalton ono wa Fako n'abalala ababajjawo ba opposition lwaki abantu tebatandika okuddako awalala awatali ba opposition ne bagamba nti kakati katusimbeko amakandera ekibuuzo ekyo kizibu kyakuddamu kubanga wenkugambye kya butonde kiri muffe kati gwe weepimamu n'ogamba nti nze oyo kati musobola ngenda kumulumba era n'ofuba nnyo okulaba oba ofuna engeri gy'omugjawo n'omukuba n'okola ki byonna byonna n'obyogera n'obikola kwagala kumugjawo power struggles ze zitugaana okukwatagana so tunasobola okufuna chance eyo ku ntebe eryennene kati eyobwa president nkiddemu bwe nti ekibuuzo ekyo generation gye tulimu ogiraba mukulu wange population ya Uganda eri youthful eyina ebintu byeyagala okulaba nga biteekeddwa mu nkola okitegedde eyina ebintu byerindiridde okulaba eyina ebintu byeraba ebigikosezza people are trying to raise their voices on certain issues waliwo ebintu byebakooye okulaba kisoboka naye kisoboka nga mwegasse wamu ne mutambuza ensonga ne mugitembeeta paka ku end kati nuupu president Kyagulanyi omwogezi ono ageze n'ayogera yajja n'asobola okulaga abantu nti osobola gwosobola naawe osobola n'abakyala gwosobola osobola okwogera naye ekizibu ekiriwo butatambulira wamu mu nsonga eyo kutuusa movement ku nkomerero bwe bakugambako ojja kunyiiga otambulemu ogende okole ekikyo naye so senga mukwata amaanyi ago ne mugagatta wamu ne mugamba kati abavubuka bagamba kino abakyala bagamba ku kino tosobola 40 years is a long time omusajja kwali is a long time tetutandika butandisi that is a very long time naye emyaka emeka myaka nga 10 ali tuleeta omulala senga abantu badde basobola okwegatta mu nsonga eno nga balina ebintu byebateeka mu maaso ne batambuza mu maaso ne bagamba ffe twagala kulaba kino change mu bulungi si mu bubi naye mu bulungi
nti bannange the future is about young people kyabavubuka n'embeera gye tulaba kati etukoyeseza twagala kulaba mirimu twagala kulaba amalwaliro malungi twagala kulaba amasomero gategereka twagala kulaba nguudo nga zikolebwa twagala kulaba policies eziriwo nga zikoleddwa naye ate nga zigobererwa nti sente eziba zizze mu kitundu zikole kino accountability nga kyekyo kiriya nga buli muvubuka alina omulimu abaana basoma abakazi balina sente abaami bakola byonna ebyo tubyagala twagala kubiraba kakati abantu kyobola nga abantu bavayo bagamba nze ngenda kwesimbako oyo alabika takoze kimala so nga olumu ayinza okuba abalina kyakoze n'oyo ngenda kumugjayo nja kumwesimbako owunziko ogamba otya neyanziza mululu bakendeeza omululu abeereko kyatereza kampumulemu ate nzije Anyfic Media. Okay, neyanze kacyaliko tuli kanyomero kaffe akasembayo njaga honorable Twa wandise gotera okumpa ebikulu bano batera ne bambuzaabuza naye gwe bojja ate nfunamu kingi lwaki opposition esimbako opposition yabatuma okukola omulimu yabatuma kukola mulimu ki ani yabatuma gwe bakolera ani Geno Museveni sokoulize mpa facts Geno Museveni y'omu ku basajja abagezi mu ggwanga Uganda oyagala okiwulira oba toyagala okay waliwo kye bayita ba snippers mu byobufuzi abaali balabyeko firimu naddala ez'abazungu omuntu asobola okuteerawo omuntu wali n'amuwa obwambega oba n'amuwambega n'amuwasiza n'omukyala n'azaala n'abaana nga golowooza nti Twaha yawasa kumbe yawasa mbega njaga tudde ku nsonga gye ndiko kati opposition gye tuyina mu ggwanga Uganda lwakuba tugiyita opposition naye namba esinga abakozi ba Geno Museveni ntandika ne kino tuyina ekibiina ekikulembedde opposition leero ye NUP Secretary General waayo mwana okuva mu State House alina n'amayinja 3 omuwanika waayo wa internal affair alina amayinja ago sebo sirika asirika enjogere obedda abanuko obedda boogera nsirizi kansoke maleyo ensonga yange gweyo eyenkola gigane abanuko ku pano baliko basatu lwaki nze tebapa mukisa kuteesa obedda bateesa nsirizi ate awandiike afune wawandiika maleyo omukyala ali ewaka omukyala ali ewaka mpovu kisante esemale kyange kyoba moderator bono obaawo ng'ogamba nti obudde bwange budde njagala clarifyinga muganda wange Twaha ali mu kulimba ggwanga talina mayinja 3 talina alina ki kopolo oba akola ku internal affair ekintu ekyokubiri kyenjagala oklarifyinga eggwanga buli muntu yenna aba n'ebyayitaabi naye bikyuka naye tosobola kutuusa byayita nosobola okutuusa ebiriruddawa neyanziza ebiri mu maaso kamuwe ekyokujjukira mukoddomi wa Geno Museveni alwa yenna lwabogo sigenda mwogera linnya mukoddomi wa Geno Museveni yamusiba emyaka 9 kwogera ku byabufuzi ng'akyali mu magye ali kutumukunde true ekyo kiri factual Sejjusa yagenda ku CBS n'amuggalira Dokita Kanukiza Besigye bye yali ayagala okujja okuvuganya Geno Mugisa muntu ye yamuyamba okumukolera ku mpapula ezimukkiriza ova mu magye twagala Lubongo yatulage ebbaluwa emukkiriza ova mu magye tulina weno nti magye okay kati obedda oyogera nsirisi kati oyo omu mumazi twagala omwogezi wa migration atulage ebbaluwa eyamuta ajati Misa Kaba ajati Misa wegunde webutambala si Misa wa Kampala Aisha Kabanda yali mu myuka wa RDC mu Kampala true Museveni kyayinza okuwa Deputy Secretary General mu kibiina ekyagala omujjako nga yabadde RDC Museveni ye mugwagwa kakati bova ku ekyo omukyala afumba eka mwanyinaze itungo ayita mukyala president Senga
kati awo niwo obuzibu ki famire emu abakuru bano bajja ne batugamba tugenda goba abanyarwanda bagende ne mukyalo w'omukulu bagenda mugoba kakati bwe tuba twogera ku nsonga ezimu abantu bajjenga nga beerufu Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira NUP yali mukozi wa Jerusalem Sale n'olwayo bakyalina diiru zibakusa kale balina diiru balina bizinesi ebagatta era yali mukwano nnyo gwa Jeno Kale Kayihura n'atuuka n'omuwa diiru ey'okugaba nayikondo ekyaddondo sebo ne ya parliament linda mummaleyo ey'okugaba diiru nayikondo ekyaddondo Kayihura n'akwata n'emmotoka eyalemera mu Arua Tundula n'agimuwa Tundula teri mu Arua erimu nkuga yalemera mu Arua lwakutaba na kadi ezalina kadi bazireeta kakati bwova ku ekyo Jeno Sale akalube kaggwa n'atuuka n'omuwa ekirabo kya mmotoka etayitamu masasi ani yagimuwa kakati abantu bebamu bwolaba kakananje olwale ogenda kulunde boddako akolanga akulira opposition mu parliament Joel Ssenyonyi bisekezi namawulire sagala namwogerako kubanga nakubulidde diiru gye baatulamu batuke nekyusa amannya oyinza n'okwewuuma njagala nkubuza ekibuuzo kakati abo be bantu abakulembera opposition ekibuzo kye nakubuza kyo kyali kyenkunnyonnyola kati abo be bantu abakulembera opposition abaagala okuggyako Jeno Museveni teriyo mugwagwa asobola kutegeka mwana we ajja amutemeko ensingo NUP gye twogerako yava mu NRP yava mu NURP NURP eyakolebwa Jeno Sale Musale Dr. Bwakana Rugunda n'omwami wa Iso Wekawanda sijja mwogera kuba ennaku ezo emabega kaabo baali bamututte ebweru naye kati bamukomyawo waali najeeta najiwa batabani be najja najeeta najiwa batabani be ne bagifuula NUP musajja watu kibala mati bajagala na muuliza yali abakwatidde ekintu kye basanga kibazo okuteeka ekibuzo kyensi kyuliko nanti kugamba betuwanga tuli mu opposition ekulemberwa abantu abafere tetulina kye tusobola kukola ku Jeno Museveni Jeno muntu ye yali waaki yali muduumizi w'amagye aga UPDF naye yali awagira ki yali wa FDC kati wa anti nkuge yali wa FDC kati wa anti nkuge yali muduumizi w'amagye aga UPDF yali muduumizi w'amagye tangamba nga koti we NRM njogedde kituufu kyemmanyi Dr. Besigye yali we NRM nanti kati nze nkuga Dr. Besigye yali wa NRM nga wa UPDF nga yakulira ebifo bina tewamuwagirako namuwagirako ge yali mukyamu nanti kusaawe eno benamanya nti mukyamu simuwagira kati wamuvaako simuwagira kati oli kunanza nandala mafaali bwendiko ddembe lyange ndeka mbere ku programu gye mbaddeko lwaki ontaataaganya kati bw'otunuulira abaagala okugjako gavumenti tuleete gavumenti empya n'ebigendererwa byabwe bikwewuunyisa be tuba bakwata buyinza tulina osooka otuula twebuuze nti Afrika amaanyi ge gali luddawa nti gali wano kuba ekyamazima nja kukkiriza teriiyo kabaka teriiyo Yesu gw'ogenda leeta mu byabufuzi abantu bodabona gye bavudde balina gye nvudde waabwe naye abantu bano be tulina baba tukulembera ddala engalo zaabwe nambulukufu zeegorodde kubanga gwe weebuuzeemu lwaki abakulu bano be bakulembera opposition nga bakajja ku opposition be bakulembera mu nnaku bbiri nze ndi musajja muisiraamu ndi musajja muisiraamu teri muntu asiramuka netamwaniriza naye teri asiramuka n'afuukirawo imaamu n'afuukirawo Bilali oba mufuti njagala nkubuuze nga mmaliriza nga ngende wa Juma Dr. Besigye bwe yajja mu 2021 yasangawo bakawanga nga be b'amaanyi bwe yajja teyalidinga opposition yawagira omuntu eyali aludde ku opposition anti teyalidinga yawagira omuntu eyali aludde ku opposition era ye yamutulaga leka mmaleyo ali ye yatulaga omwami oyo Dr. Kawange yali akulembera opposition baali bakolera mu office emu ne dokita nga dokita yabyonko wekitiibwa John Kawanga semwogerere ko Kawanga semwogerere Dr. Besigye we baali kalulu ka mwiro akaba elections yavaayo n'alaga Bobi Wine n'agamba nti kati Bobi Wine yakuba asagala kukirowooza be naye nze kyenjagala okugamba okkiriza n'ebigambo bya Muriati byavaayo n'agamba nti Dr. Besigye yatugamba tuwagire Bobi Wine fene tugaana nga atuyisizza abamaaso lwaki tebamuwagira ati ndi mu kikulaga nakiwulira
naye nze ng'ategeera ensonga oba be nazitegeera waaliwo okwagala okwetegereza n'okwebuuza nti General Museveni ye mugwagwa eyaleeta ono ate ffe tumuwagire naye Dr. Besigye ng'omusajja omujaasi ate omuyeekera yali ayagala okulaga Bobi Wine nti osobola okulya ebigambo bye Bobi Wine be yali yajja kuba opposition yaliwo entuufu n'atandika nga tugamba Dr. akolagana ne Museveni ku budde buno batambula bee bati yatugamba be bamu oli ewasa oli kato kati olwaleero gwe batambula naye kakitegeeza bonna be batya twahamuwulidde naye ffe mu ddiini yaffe y'obusiraamu naye musiraamu tulina akayimba ke tuyimba efitina mbi nnyo ensaalwa bulwadde efitina mbi nnyo esinga neki esinga n'obussi twaha bw'ataalekera fitina nangwe nakuwala na his excellence Kyagulanyi Ssentamu kigenda muleetera obuzibu muganda yenkomyewo ku mulamwa twahayina fitina era omulala abadde asubmitinga nga yagala nakkaaba okusookera ddala nze njala kuddamu muganda wange ono Kagame yagaye Museveni akumu myaka 10 in 1789 waliwo French Revolution kabaka gwe bayita King Louis the 16th yagamba abafalansa I am the state and the state is me n'abagamba nti everything is legal because I wish it yamaliriza bamutemyeko omutwe abafalansa ne mukyala we gwe bayita Marie Antoinette ng'ennaku z'omwezi 21 1793 era nagugaali malala kati n'olwekyo nze opposition ya Uganda okusookera ddala ffe bannayuganda nange bannange abalano ku pano we are not the French Bourbons who had learned nothing and forgot nothing bw'otunuulira opposition ya Uganda Museveni bwe ayinawo ebbanga lyayogerako emabegako eri nti by 20 oba 2016 oba by 20 oba 2016 oba by 2020 twagenda kubeerawo opposition eyo statement kuba ayina amagezi Museveni alina kyali ategeeza either akutta ne ssente oba takusena ssente osogenda mu ttaka awo ssente kati ng'ekyokulabirako Mpuuga mukulembeze mulungi naye ssente zamutta mukulembeze mulungi naye ssente zakola ki era bannayuganda tebakyakakuwuliza kigambo Mpuuga ssente zakola ki ezireetebwa General Museveni wala akuba mu NUP temulimu okutuula kuteeseganya temulimu dialogue nedda General Museveni wavayo n'agamba by 2020 Museveni wetuba abannayuganda abaliddawo nga ffe tuvuddewo bagenda soma obukudde Museveni obumukumidde mu buyinza naye waliwo kyenjagala okugamba kikino oyogera ku bukodde bwa President Museveni lumu yavaayo n'agamba nti kituufu corruption enguzi ejjudde mu ggwanga naye n'abagiri abamu mbamanyi naye tisobola kwegobako buli muntu kuba nja kwejjako n'abalina amagezi munupu lwaki ekyo tekiriiyo nti waliwo abantu botajja kwegobako kakati nzireyo ku mulama sigaza kuba alina amakulu nzireyo ku mulama gwenkuganda Museveni bw'avaayo n'agamba nti by 2020 agenda kubeerawo opposition era ategeezaako agenda kulwana opposition yonna okubanga yenguzi yasooka ddala okugirya edda era yo twayimba gwolidde ensangi Sebbuto Bute emabega yalidde ensangi wano byonna ebizibu ebiri mu Uganda ebyenguzi ebyaki byonna General Museveni yagamba gurupu ya Kyagulanyi yonna ngenda kimala ebyo byonna corruption kyembadde nkwetera kikino kinjagala okuggirayo abatugoberera abatuwuliriza nti mwami Museveni bw'ajja n'agamba nti by 2020 agenda kubeera opposition statement eyo ku bantu abali wise ebeera ya fitina na bujja byengezeza kugamba muganda ngo ntwa kitegeeza Museveni ayina obujja ku bakulembeze abatamukkiririzaamu Museveni atutte Uganda mu ngalo ye nti Uganda watali Uganda tesobola kubeerawo so nga ate ku nkomero ya byonna Museveni oba ayagala oba tayagala olunaku lugenda kukya enkuba etonye omusana gwake abantu bazuke bace na Museveni n'olwekyo muganda wange maliriza n'ebino ebigambo byange tugenda mu kalulu ka 2026 kaguno omwaka 2025 naye nze nkubiriza bannayuganda tubeeremu tugenda kukyusa obukulembeze buno mu ssemateeka nga watugamba either by protest even in a revolutionary election era muganda wange nze maliriza ebigambo byange ne bapanelists bannanga abali wano muganda wange twaha wetereze siramuka tola shahada omulundi ogwokubiri president wa Uganda abantu gwe bakkiririzamu his excellence Kyagulanyi Ssentamu oba oyagala oba toyagala information nedda
nedda sigenda gikola nzikiriza katono nnyo nja kujja gy'oli buli omu ngenda mu eddakiika emu obudde mungenzeeko kumaliriza kusiibula busiibuzi nga sinaba kusiibula getogenda kubeera feya obulimba wadde dakiika emu ekumala okuteekamu obulimba okumaliriza muli basatu obulimba tuli basatu naye ekizibu ekiriwo olina eddakiika emu kangikozese nga bwogambye okusookera ddala njagala kutegeeza baana twawo asani eddakiika emu nti era simanyi oba kankireko ekigambo kyebadde okukosa kibadde kinene naye twanjala mutegeeza kino nti ebbanga lyonna ffe tuzze tugamba ng'abantu nti abantu tujja kulabiranga ku bikolwa byabwe njagala kutegeeza twaha okujjawo nga tugamba nti Dr. Besigye gwe yawagira ebisanja ndowooza bina nga tugamba nti yali opposition leader mutuufu nga Besigye yennyini nyini ogwolaba singa siiye singa tetulina kizibu kya Museveni kubanga mu lutalo Museveni yali afudde Luweero naye Besigye n'akozesa obukugu bwe Ssemujjunga n'abadde omulanga abyogera ku palamenti n'amujanjaba in fact Besigye ffe tumukolimira n'omukolimira ndowooza kubanga singa teyamujjanja omusajja n'amuleka n'afiira eyo naye olwaleero oyo atulaga anti njagala okutegeeza Besigye oyo gwe yali agamba ono kyabadde agamba nti olwokubanga Besigye yali ajjanjaba Museveni nga munne nnyo tuleme kugamba nti Besigye alina eddoboozi lyatadde ku nkyukakyuka mu Uganda kikyamu naye ndowooza kyekiri Abaganda kye bagamba nti kabusiru ebiseera ebisinga yasooka kabugezi najja ekyokubiri njagala kutegeeza maliriza n'ekyo okusookera ddala ono bwaba tugamba nti Kyagulanyi mbega wa gavumenti yajja kujjawo opposition entuufu sibe kiri nga ye bwagamba akati ate lwaki mbega wamwe muba mu disclosing ense mumanyi mbega mumuleke asanyewo opposition ki ati FDC ki kati FDC ono twaha emabegako wali njagala bajjeyo kilipu za wano nga tugamba nti FDC nandala amafabi ne power bakolera Museveni era basitaani bandya nabo ate sawa zino ate gyali kakati oyo ye twaha abawuliriza gwe balina okuwuliriza bamanye kati twaha ddala y'opposition abyo ebisunku bye nabadde njogerako nkomekereza Besi yamuyitanga ati founding father w'ekibiina kati essaawa zino agamba yamuzuula mubi naye nga be yatugamba nga nti sitaani balya ne Museveni essaawa zino ye candidate gwatembeeta okujja okuvuganya nnamu katono moderator kuba n'ensonga nkulu bannansi bateegojera kikuleetera n'ekibuuzo kiri kye batogamba nti lwaki opposition tusimbawo omuntu kati wagala kutuga tutule ku meeza yemu ne Nandala Mafaabi tusalewo ani agenda okubeera presidential candidate twaya tugamba nti nabo kati saa zino gwakola kigwatembe maliriza na kino ekyenguzi enguzi wano mu Uganda ye rhythm etambuza omusaayi gwa gavumenti ye NRM era olunaku ne lukera ku majana nti enguzi eve mu Uganda gavumenti ya NRM ebatali kubanga kankuwe ekyokulabirako Museveni yennyini nga bagulawo bagita audit gye baali bagala okukola ku bugagga bw'omuntu bwali kololo ayigige ono Betty Kamya Museveni avayo n'ayimuka n'agamba nti ogeza n'okola audit eyo kubanga abantu baffe badde babba ssente naye nga bizimbe babizimba muno kati ogenda basikyalinga nga bitwala ebweru yoyo president wano bwagamba ayinza okulwanyisa banansi naye neyongedde n'okulaba lwaki abantu abannansi ba Uganda wano ffe tuteesa wano nga bw'otulaba naye bannansi batugobera basalawo era ojja kulaba mu comment section bagenda kubuulira ani mu kyamu ndoza kikulaga lwaki enguzi ejjudde mu NRM si kituufu ne president yavayo n'agamba nti enguzi agimanyi era wakuba bonna tasobola bakwata abamu balungi abamu abalika kituufu nnyo bw'ogenda eruzira lwakuba bano batunulira ababesigye na bano nga bagenzeeyo bw'otunulira abantu abali eruzira nga baalya enguzi oba babulankanya sente w'omusolo bayitirivu nnyo Museveni abasiba abana bana bokka kati yagamba kashaka ya basende za pension jali ate nabo babawadde presidential party sebo kyesooka njagala sebo tukomewo ku Friday nga program eno weeri batutereke ettaala abantu bano basobole okumalayo baabona balina okusiibula abantu ate ndaba obudde bugenda ekisookera ddala yali Geno Kale Kayihura Geno Muhoozi Kayine Rugaba ate balina okumalayo sebo kubanga principal program agiraba kakati Geno Muhoozi Geno Kale Kayihura ne banna NRM abali mu kintu kya Bobi Wine nga bamuleeta mu byobufuzi yes bali NRM nga mulimu Kale Kayihura era akakalwako singa mukajjukira deployment mu police bakayihura ebiseera yali akyali IGP kaliwa konna
ngajjanga mubaka palamenti akekyaddondo lwakuba nti bagera ne bamuleeta ng'omuyaaye naye n'atuuka ekiseera n'ayagala okwewaggula so kati twamutuufu yes yagala ne yeewaggula kuba luli baasooka kumuleeta no si mazima naye olw'okwagala okunafuya gwe twali tulina Stenda Sebalu bajje n'akalulu ako baakayingiramu ne baleeta Bobi Wine ne bamuyingiza mu byobufuzi ati naye twali tukomawo mu by-election twali tukomawo nga Sebalu alina emikisa mingi egikawangula naye mwalimu bajjeno Kayihura n'abalala era tulaba nti gwampuliriza nga bw'olaba jjeno Kayine Rugaba nga tunka ne Bobi Wine ku social media toteekayo bibyo toteekayo kikyo babeemanyi bulungi nnyo abatanywedde ssebo baba atamidde tasobola genda Trump bwe yabadde alayira be bamu ssebo yakiikiridde President Museveni General Kayine Rugaba yabadde mu Amerika kakati mu Amerika tasobola ate yabadde wa kakati bebamu ku bagenyi abayikiddwa nga teyatuuse tewamulabye kakati fenga NRM ekisooka Museveni ffe tatusabangako kukulembera ggwanga lino nagamba nti bwe yali yakawangula olutalo mu 86 obuyinza yali ayagala buwa beri akategera n'abalala basale naga zikansigale mu magye gange mukwate kati bannayuganda era n'essaawa zino ffe Museveni ffe tumusaba buli lwe tulabanga essanya kiggwako tetuva ntebe owekirwa president komawo malirize bye watusuubiza kati waliwo byatandise eggwanga lino olaba nti litandise ffe notunyumirwa olwa demokulase olw'enguudo edda emabegako eringa okulinnya ennyonyi oba okutikkira omwana mu university nga banenga omuntu ogenda emakka bano abasiraamu ng'eggombola yonna ebeeramu omuntu omu akoze yijja naye kati byafuuka bya zino zibombandi ezeetalabu dulinga tumanyi nti ennyonyi eyitawe baya Museveni naye kati twazaafuuka nga bodaboda dembe lino Museveni n'enkulaakulana gy'ataddewo kati ffe tusaba buli kaseera Museveni komawo naye ng'abenyale mugende mwewandiise sobole okuba nga abantu bano tubajja muyinza mu bifo bino bye baatuwangulako yomu ku bagenyi abayitidde abaana abagraduating emirimu tebalina abaana abangi abo abagraduating emirimu tebalina bane njagala twala omukisa guno okwebaza Africa Media olw'okutuuza wano n'okubaako ebirowoozo bye tukubaganya nkunga abavubuka abakyala n'abaami mugende mukebere enkalala z'okulonda kuba buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu bannayuganda buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okubanga tulonda tugende tukebere enkalala ez'okulonda tusobole okutuuka ku lunaku luli tulonde tukyuse obukulembeze bw'eggwanga lino naye eyaŋŋambye nti okulonda yakwakwa amaanyi gaamugwa takyasobola nabbi genda mu ebyo omwa amagezi ki buvunaanyizibwa bwaffe it's a human right to vote andi yagamba buli waalonda kyalonda takiraba kijja kutuukawo ekiseera kijja kutuuka onayogedde kwali anyoli bweyogeddeko kyali kyaluli akyaliwo ekiseera kiyita emyaka giyita kijja kukyuka kiriba kibi nnyo obutabeera mu history eyo nti walonda olunaku luli wadde akalulu baba bakalyamu baba bakakwatamu ekiseera kijja kutuuka kibe ffe obuvunaanyizibwa bwaffe genda kulaba ng'amanya gaffe mwegali bagawandise bulungi okuuma endangamuntu otuuke olunaku luli olonde pulezidenti agenda okukyusa eggwanga lino omukulembeze Sentamu Kyagulanyi nga ku ballot paper aliko yekka ajja ajja kubagwanira nze nafuna omukisa nti ndi Saalo naye ekintu kyotera okuŋŋamba wano nsaba okyogereko ku bwa Saalo omububa oyagala engeri oŋŋamba nnyo wano abantu tebaagala lunda Baganda naye omuntu g'oli mu kutembeeta weeri wala Bugisu Omuganda omulese tugenda kuba tulonda kabaka wa Buganda tugenda kuba tulonda kabaka wa Buganda andi kati ekyo toddamu kikomyawo leka nkyogereko bwe njogera gye nkyogeramu toyinza kusanga Buganda region eyina kokasi namba eya Buganda kokasi ng'odidde abantu abalina gye bava ng'obaleese wano nga ne bo bagamba boogera olulimi Oluganda essaawa emu tebasobola
nga tebawa kitiibwa bwa kabaka bwa Buganda naye nga boolese babere ba MP babere tetwogera ku president. President agenda kiikirira ggwanga sifaayo ba Muganda oba si Muganda wa ggwanga lyonna eririmu tribe ez'enjawulo oba region ez'enjawulo n'eddiini ez'enjawulo naye nze ku lwange ayagala enkyukakyuka nalirowoozezza nti omuntu babava Busoga addeyo Busoga atwaleyo gwalowooza nti ye mutuufu okukwata obwa president abasoga bamuwagire baba ava mu Ankole adde Busoga bwa akwata bwa meeyo oba chairman w'ekyalo oba bwa MP ne baavaayo atya naye atwaleyo gwalowooza nti ye mutuufu okubeera president agambe bali ng'ali mu kiruga kyabwe nga nze benjagala okweta wano Nassan Nandala Mafari nga nje kugamba bagamba bannange nti bannange nze ndi Muganda munnammwe omusajja ono bwe tumukwasa obuvunaanyizibwa obw'okukwata eggwanga n'akwata ekisumuzo n'asumulula buli ekigaanyi ajja tuyambako kuba nsobola okukeera enkya nga nze minisita w'ebyokwerinda mu gavumenti kitegeeza abaana Abaganda abasibiddwa ngenda kusaba pulezidenti abawe ekisonyiwo babate kati basibe bakisibe ekyo sinnakyogerako kuba bwe mbasaba bate be basibye saagala basibe balala omunankole baana bawakisa nga president gwawagira awangu sibe batwe bakola Omuganda asobola okuba obusobozi bwe bwetaga kuba kansala wa LC3 nga teyetaga kubeera president kati ate nga Abaganda omukisa oguliwo bekitu kye bakubye yakulembedde tetujja kuwasa muntu gosinga Abaganda bonna okutegeera wanga olinga agamba nti mu Baganda bonna gwe Ssengi wagosinga okutegeera Abaganda bonna abalala bamuwanga Kibobe n'abalala nsaba ompe omukisa maleyo obudde bwange kubanga wantuze ku pano wedde ateesansirisa betuba twagala okufuna president agwana okugatta eggwanga twetaaga okufuna omukulembeze nga seekitiibwa mu buwangwa bw'abantu ffenna naye omuntu alowooza nti gw'ogamba oli Muganda ng'abantu 15 abakuli ku lusegere tekuli Muganda n'ogu nga n'obwakabaka bwa Buganda gw'osinga obbuti obula n'okubusaanyaawo oba ddala oyagala Obuganda tebalina njawulo n'ali ku opposition akulembera opposition General Museveni b'omutunuulya abantu abali kabinenti ye bonna ebifo ebitaano ebisooka tekuli Muganda n'ogu bw'otunuulya Kyagulanyi Ssentamu ebifo ebitaano ebisooka tekuli Muganda n'ogu anti Muganda yo kwali ate Muganda ye kwali nga n'ali ewakana yes tetumwekakasa wano Muganda tumuyita Munyola Mizingonyo asalawo ebitundu 8 ku buli 100 era oyo tumulaba nga sinipa ate ne twaha abakazi mukazi we si Muganda mukyala wange namuwasaawa wammwe kamukugambe leero mpo omukisa mu mugamba amanya Muganda gye bamuzaala lwaki abantu tebeegatta tribalism wezino beerawo tufune obwenkanya wansonga nze bembeera Muganda ng'oli Munyankole tuyina okubeera Kenya ekigiwadde amaanyi kwe kukkiriza buli tribe ebeeko no beginning power so si kutugamba nti Baganda nga Banyankole be bakulembedde abakazi benyina bonna Baganda siriwo nze baliwo bakyala bankunzika wasalwa ku bobaagala nnyo n'abatugoberera ku platforms ez'enjawulo tuve mu politics of wheelbarrow pushers abasindika wheelbarrow tuli mu nsi ekuze tuve mu politics okusosola mawanga because we tugenda mu politics okusosola mawanga ojja kunsanga nze ndi Congo wontwesiga origin zange oyinza okusanga ndi Congo nga gwoli Zaire ng'oli ali Gundu oli ali luddawa we Burundi Cameroon sina wa Burundi Cameroon politics on tayamba okusosola mawanga mucho buli muntu alina gy'ava ne gy'alina amaanyi netwe twagala okukwata obuyinza General Museveni ekyamuyamba okubeera mu nsiko emyaka gyonna kwe kukkiriza Abaganda bamuyambemalirize nze nga maliriza buli muntu yenna alina ebyayitaabi bye tosobola kukyusa Honorable David Lewis Lubongoya aina ebyayitaabi yaliko mu NRM nange mwenyini nyini kamwa kwogera naliko mu NRM obo kitegeera netwahuye yaliko mu nupu kakati mutulo lifanagana bwe lityo mu kifaananyi ekyo kifaanagana bwe kityo tetukyasobola kukyusa byakola ki byayita nenze nzikiriza nti tusobola okukyusa ebiri mu maaso amaka mangi essaawa zino nga tegabangako na diguli mu maka gaabwe ng'essaawa zino maama oba taata alwana akyusa ekyayita ekyo n'olwekyo Bannayuganda batuwuliriza tetusobola kukyusa byayita byaffe naye tusobola okukyusa ebiri luddawa n'olwekyo muganda wange David Lewis Lubongo yaliko mu NRM okutali musango n'avaamu kubanga nkubuulira omuntu ng'olina omutwe oguyimiridde ng'omutwe guyimiridde Sebo yali w'amagye ate ab'amagye tebawumula NRM yagivaamu yali w'amagye Sebo
nze maliriza n'ebigambo byange era nkikkaatiriza buli muntu alina ebyayita bye byetasobola kukyusa era nga mpunzika nga ntegeeza bannayuganda mugende mukebere enkalala zammwe mwongere okwebeereramu tusobole okukyusa Uganda eriddawo eryesimisa abalikola ki abaliddawo neyanzige Dr. Kanokiza Besigye tumukonyeeko wakati mu week tulinawo program Uganda eraga watujja kutuula tusobole okuba tumukoonako onaibo twalina kyayagala okuyisaawo naye olwofuna obudde muzikirizi program gikomye wano mpaka wiiki ejja mukama kunkomere era bulungi